Go now to lava, you're not just sensitive to lava, Gabuli Jojo from Mayanja, aka Mr. Wagwan. And in Simon Rock, as it Wayamuko Kumbozi wano mpola Simon Nsanyuso kukulaba. Nkweyongeza bweyongeza. Era nga nsabye okukulabako nange. Kumbozi muyuji muri mutya mikwano gyaffe. Tuyingira omwaka mu style. 2023. My prayer for you is Mukama akukolere byotalabangako era byotalowoozangako nga byonna birungi. Okay. Emirimu gyokola gwali wano ali ebweru w'eggwanga ali mu kyalo ali mu kibuga. Kigambo kye Katonda ganti ndi kuwa omukisa mu kyalo ko ne mu kibuga. Nzikiriza nti gwatulaba ng'oli mu kyalo Katonda agenda kugaggawaliza mu kyalo. Ate bwekuba nga okuyayana kuwo kwakuva mu kyalo ojje mu kibuga ekyakebera okuyayana kw'omutima gwo akikkolere ojje mu kibuga. Ali mu kibuga Katonda akutuweera omukisa ogw'enjawulo era mu kibuga so nga ate bw'oba olina ekirowoozo ekirinnya ku nnyonyi ogendeko ebweru w'eggwanga nga gy'osuubira okuba nti omukisa gw'omunene gye guli era kituukirize 2023 ogirinnye. Ali ebweru w'eggwanga Katonda akugaggawalize nnyo eyo akuwa ensimbi ozimbe waka n'eyo gy'oli osobola okugulayo n'otawanyiza ddala abazungu n'obagulamu n'okubazimbamu n'obazimbamu. Akuba obulamu obulungi 2023 ebikusumbuye gw'obimanyi ne Katonda wo amakubo gonna agabadde gazibikira edduwa yange gy'oli oba essaala yange gy'oli nti Katonda azibukule amakubo ago olabe omukisa ogw'enjawulo. Happy New Year, Happy New Year 2023. Omwaka 2022 bingi ebibaddemu kusaidia entertainment abana ennyimba bazireese na byonna. Mbadde nsaba Simon tutunuulire ku bayimbi bano ababaddewo betubadde nabo of course olwo tujja tutunuulira ababaddewo ebbanga lyonna naye oba oli awo tugenda kulokolayo ku abo abasobodde okujja mpolampola naye okusinga ennyo tukube tooki mu bana abayimbi ababaddewo. Tulina abayimbi okugeza Bebe Cool tunza mubuusa maaso simanyi bwakoze kubona amulaba. Jose Chameleon abaddewo, Devil Lutalo abaddewo, Eddy Kenzo abaddewo, King Saha abaddewo, Mubakyala Shiba Kalungi abaddewo nnyo, Spice Diana, Juliana, Rema Namakula n'abalala bonna. Mbadde nsaba tutandikire ku mimbi gw'olaba nti ngataddemu energy ng'akoze bulungi omwami n'omukyalo omwaka guno. Ekizibu kye tukyafunye music waffe ennaku zino tetukyakola music akola bayimbi. Kati abayimbi be bakola ennyimba tezikyakola bayimbi. What do I mean? Nti osanga oluyimba nga lw'amaanyi nnyo ng'eyaluyimba mutono nnyo era nga munafu nnyo. Ng'oluyimba lunene okusinga eyaluyimba. Nga n'abamu obuuza ani yaluyimba ng'abantu bamanyi luyimba nga tebamanyi muyimbi, which is contrary ne kye twali tulina mu system yaffe. Oluyimba gye lwakomanga okuvuga nga nennannyinirwo gy'akoma okugejja. Nti Mayinja yajja n'oluyimba nga baluyita kereya. Te 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 ezalawo kene yolingera nange kale bakulinda. Buli muntu n'amanya Ronald Mayinja okusinga bw'amanyi kereya. Naye kati omuntu akuba oluyimba nga lunene nnyo. Waliwo oluyimba ennaku zino badde lutambula simanyi nze sina kyentya simanyi sina kyentya simanyi bikoze bitya nze bisi bitya simanyi zikola bitya nga ebintu binyuma. Oluyimba lunene naye bw'ombuuza oluyimba n'omuyimbi nannyinirwo nnyinza okuba nga sibimanyi. Ekireeta n'ekyo waliwo ekigambo twakibuusa amaaso naye nga kyali kyamakulu nnyo. Abawandiika abaproducinga n'abayimbi edda baatugamba nga ekigambo bubblegum music. Ffenno nga tulowooza nti abakikozesa be bano abakadongo kamu n'ababandi mu bavuma baaraga bo bakola bubblegum music. Nekirabika kituufu bubblegum nga bwe kajja nga okagaaya ne kawooma mu ddakiika 2 n'okafujja. Kati ne music oyo bw'atyo bw'ali
pulira nyota alina niyele apelepe kokonyo pelelepe kokonyo sente nina ha naye mu myezi egi ngaluweddeko obagamba nti nzaani nti nze kididi nti kyekiki nfuna ne bamala kuba nnyo uyu musajja w'amaanyi otegera ekintu ekyo so eyo no trend si nnungi kibi nnyo okubanga emirimu gyo tegisobola kulastinga okukula n'obulamu bwo abasajja bemulaba betwegomba leero ba Eddy Kenzo for over 10-15 years n'ennyimba zaabwe ze bayimba n'olwaliro okyasobola okuddamu okuziwulira akaserengeto akakimu nga tonotadde mu maanyi bwabanga obutategerekeka bulungi naye nga zituula ku mitima gy'abantu ba writers muwandiike ennyimba ezigula ebifo mu mitima gy'abantu ng'oluyimba lutuula nga si kuzinamu buzinyi kukya mukaawo olw'okuba otaddemu ecupa nga 2-3 eyejereje papapa tegeretegere pepepe papapa jegere ndetekete bembere okunyo kati ng'onoonya kyogezaako okugamba abantu nga tekikola ki tekiriwo kati bwe buzibu nti endongo ebaddewo nnyo 2022 abaana abato bataddewo endongo gulned nolimba baluyita babandana naye bwotulaba oti n'oluwuliriza tuli bapandana tuli nasanana ebigambo mutubona eba nosulawo obusuuzi oti nga tebigatta tebikola mboozi oba oyagala kujekana babajekana zabedakayetapapekezekayetana tebikola mboozi kakati music oyo abeerawo mu bika bya music waliwo betuyita disco kati oyo music wa disco yabanga mulungi ne disco nga bwokyo nti disco people just go there okubaake to kill time kwejjako ka stress dakiika 2-3 nga tweddirayo mu bizibu byaffe ebirala ennyimba ezikwata ku mitima gy'abantu lwe luyimba omuntu lwateeka mu mmotoka ye n'aluweereza ne mukwano gwe twajjirwa promotion eya TikTok ne social media. This is one of the reasons why the music fade easily. Gwoli mukozi wa radio ndi mukozi wa radio. Omanyi kye bayita system y'oluyimba okubeera ku radio. Nti oluyimba luteekebwa mu system ne mulukuba for almost 6 months oba ku mwaka. Ng'era bwe mba mukola programu yammwe emalako omwaka mudda mu playlist enyimba gawe muzze muzikuba mu January. Mugano oluyimba lwakola nnyo ne lukola nnyo luno lukoze nnyo ne mulukuba mpaka mu December. Kati twajjirwa promotion ya social media eya TikTok nti oluyimba lukube week age ne lugwako bwe luba terukonye ku peak olwo lugenze. Oba okyascrollinga bwoti TikTok ogenda okusanga ate kati n'omuzimbabwe naye ataddeyo pambandanga tangadaganda abantu ne bawuguka ne bava ku luyimba lwo ne batandika olw'omuzimbabwe. Oba okyali awo mu Nigeria nga naye ataddeyo ekikye ne tutandika okulwanisa ennyimba ng'ennyimba zikolera ekinene nnyo oluyimba lwa TikTok luzannyira eweeks 2. Kakati bwe luba terukyaliko ku TikTok nannyini luyimba n'alowooza nti olukaddiye n'adduka emisinde anoonya oluyimba oluki olulala lunajja ku TikTok olulala kati agenda okuleeta oluyimba olulala ne lutaba na maanyi ng'olwakola ki olwasooka omuyimbi n'abayita mu ngalo n'agenda. Mainstream eya media nga kwobalira radio kwobalira TV kwobalira print ntegeeza empapula bye bintu ebyakolanga ng'oli akuwandiikako mu mawulire n'ofulumira mu bukedde nti Simon Roko ayenze ku mukajjo Fulemayanja olupapula ne lufuluma n'ogenda okugula chapati nga wayiseewo emyezi 6 n'osangako Simon Roko ayenze ku Mukamayanja n'osooka chapati n'ogiteeka ebbali n'osomako ako otegera kyentegeeza nti twakolanga promotion ng'asobola okulastinga for long ng'omuntu asobola okuteekawo emboozi newangaala naye kati omuntu akwogerako noga nti ekyo kimma amazzi after one day ku Facebook kijja kuba tekikyaliyo oli akiteekayo n'okukiteekayo n'amaani n'okukijjayo n'akijjayo onfuna bunyagana na deletingayo post naye nga ate abadde agitaddeyo. So promotion eyo
eya bugu era gumaliza ne gubeera nga si muliro. Akatiko okamanyi? Nkamanyi bulungi nnyo akabaala. Akatiko ky'ekimera ekiva mu ttaka nga kirina amaanyi mayitirivu nnyo era akatiko bwe kaba kateebedde mu lwazi kalwasa. Akatiko nga kakumera wano. Twa nti wano waliwo concrete nti wagumu nnyo naye tesobola kulemesa katiko kuyitawo. Era kajja ne kapu ne kabaluka naye weewuunya amaanyi ge kakozesa okubalula ettaka ate okuvundira mu lunaku lumu. So ennyimba zaffe nga bannayuganda ezisinga obungi zonna ezikoze 2022 bubadde butiko. Lujja n'amaanyi mangi nnyo ne lubalula olwazi ne luvundira mu lunaku olwo. Naye nga mubaddemu ennyimba eziruddeko olusuku lwa sementi. Kati tujja. Ennyimba ezisobodde okusustaininga for a longer period of time zikoleddwa baani era zirina ki? Njagala owiza olusuku lwa sementi. Olusuku lwa sementi lwali lulina okubotola. It was an anthem for Uganda. Eyo gyenzaala olusuku lwa sementi lusa matooke mawate engala gyeguluza kudewate wali production ngeri awo nafu buli kimu nga temuli mu makulu naye nga bw'owuliriza ebigambo omwana bye yayimba bikwagazisa ensi Uganda. Era bw'oluwuliriza obulungi lwe luyimba lwa David Lutalo I'm gonna be so nice to you enjinyaga ebinyeebwa kalonelera naleradebiya tontonenda malwa. Era lwe luyimba lwa Moses Radio. Onfuna bulungi. Omwana wange olusuku lwa sementi mweyajja byajje n'agattagatta naye n'afunawo kyakoze eki kyafunye. It was a song nga luyina amakulu. Wadde nga biringa ebyokusaaga lwali naye olwali olw'amakulu. Buli mukazi yenna ayagala okumukwanisa ebigambo ebitali bya bulijjo naye ate nga bya ddala. Nfuna bulungi njja nkutwaleko ewange olusuku lwa sementi lusa matooke mawate. Of course you have to smile there. Wakyanjawulo Nika katolinya ogagamba tuffe tuli babandana twesiba bandana tunenasana tulema benana sigidatanana pedebetenana jigejegenanga padabapanana. Gotobiwulira mu enjawulo weri y'amaanyi nti olusuku lwa sementi ne baluyita emyaka 10 n'abaana abalizaalibwa balyagala okuwulira olusuku lwa sementi. Naye kati tulinamu abaana abazze ng'ekibavuga bagiyita beat kidongo zinamu. Towuliriza bye nkugamba gwe kyoba okola zinamu. Era bagenda mu studio naga nti gwe sooka osibe eŋŋoma gwe sibe eŋŋoma. Kati oba ataddeko kigambo ki kasi endongo yeeba ng'esobola okusunda omuntu n'akola ki n'azina. Ze nnyimba ze nkugambye nti luddeeta amaanyi mangi nnyo ne lubotola ng'akatiko. Kati bwe kamala okuvaayo buli muntu n'alwetegereza nga terulina makulu ne baluta. Naye nga luvuddeyo ensi erukoze eki erulabye. Era abayimbi abayimba ennyimba ezo I'm sorry okwogera kino nti bamaliza tebaharvestinze ng'ate bateekamu amaanyi mangi. Bamanagers abamanaging abateekamu ssente bamaliza bali disappointed nga result teriiyo ssente tezivuddeemu. Ne kisigala nno ng'ekyo kituzaayo ku bayimbi baffe bannansangwa bo ne basigala ng'era bakola. Ate bannansangwa abo bagezi gwe bw'ojeeta akatikoko ng'ajja akwerippako ng'akuggyako engoli ya kolabo nti ogwo omuyaga gw'ozze nagwo guleme ggenda agwekwatako kko wiiki nga 2-3 n'akuta. David Lutalo ku John Black okitegeera John Black azze n'amaanyi mangi nti kisajja kize ko ye wangi nti nti kakati ng'ajja akwekwatako bw'ati omuyise mu lockdown. Bw'omala okumuyisa mu lockdown aga nti kabisi kandagala nga ye agenda ku Africana ng'alonkinga. Otegeera ekintu ekyo nti bubblegum music mulungi naye talastinga nga bwe bubblegum. Kati ze nnyimba ze tubadde nazo era bw'ona agenda okukebera mu concerts ezikoleddwa mu mwaka kubanga buli kintu kibaako ne margin yakyo. Waliwo woopimira n'ogaa nti kakati bano bali mu kukola
bano bali mu kuzannya bwe tukebera okukola kw'abayimbi mu mwaka ojja kujja nti show esinza okubeera nga nnene mu mwaka ebadde ya Eddy Kenzo si wini nwaji cricket ovo nedda ssebo Eddy Kenzo festival girabe edduka cricket ovo togigeraageranyanga na kololo wadde eddakiika neegi anti kye bayita kololo kirabe edduka kololo otambulawo nga tewali kintu na kimu n'oyo y'amazzi kati okuteekawo abantu eyo sho girabe ekola ki duka bw'onaagenda okunoonya shows ezize zikolebwa era z'abayimbi ababaddewo nga bali proven ensi yabakkiriza Winnie Nwaji abaddewo ebbanga lyonna sigamba nti afubutuse bufubutusi wansi najja n'akola ssente empitirivu abaddewo jangu ogenda olabe Juliana Kanyomozi nti yakola Serena ebyafaayo era tugenza okunzika omwaka ng'erinnya Juliana Kanyomozi buli muntu ayagala odditimba genda obirabe tubadde ne show eya Azawi ku Zoe Ground Azawi najja naye kenyininyini abaddewo ng'ali tested Swangs Avenue mulimu ogwekola ogumanyi okitegeera jangu obale show endala ziriwa Shiba Kalungi Serena Hotel ennaku bbiri ng'okuba Serena nomaana okkira ku Freedom City abantu n'obagoba otegeera ebintu ebyo definitely tojja taliiko doubt Fiko Maker yakolayo emu ezasigala zonna ne ziyiika onfuna bulungi Gravity omutujju nti abantu bazze ababaddewo already ng'era batukakasa nti be bakyaliwo era be bajja okubeerawo naye sirabyeyo omwana afubutuka najja n'akuba ekintu nga bugamba nti bazza atimbye wali akikubye kati bazza yajja ku show yali ya lutalo nayimbira abantu buli muntu n'asiga nga yeebuuza kiki kino nga babakubira live tewabiraba babonaabona kakati obwo bwe buzibu bwokka bwe tukola ki bwe tusinza okuba nabwo mu mwaka 2022 era bwe tunaagenda okulistinga abayimbi abakoze obulungi era tujja kuddingana amannya gaffe amakadde bw'onaagenda okulaba ani asinza okukola ssente era ojja kudda mu kikwate kyaffe nga bwe lwali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe lwaki nti ennyimba zino ze tulowooza nti zikoze bulungi ziwagibwa abantu abataliwo audience ya wano nti ennyimba ez'abana abayimbi nga zitwayogeddeko zikookonyo ziwagirwa audience etali ya wano ekyo nkiddiŋŋana nti ojja genda olaba oluyimba nga luliko miliyoni views 5 naye nga abasinza okukulaba bali Saudi Arabia bali Canada bali Gindi kati nga bajja bakutimba kaleerwe nga tewali n'omu akulaba kumba bakulaba bali Saudi bali eyo abalala bakunyumirwa bunyumirwa naye tebaagala kukulaba nti akayimba bakakuba wakanyumirwa nanyenyanye na wano wetuli wano wetutudde wano bwebakuba oluyimba ng'odigida n'ozinamu amazina n'okyakala naye batemba ekipande ku luguudo wali nga tosobola kwambala ngatto kikulu nno kitegeeza ki nti ebintu by'oyimbye birungi naye tebituula ku mutima gwa muntu kati abayimbi baffe bayiga okuyimba ebintu ebituula ku mitima gy'abantu nga birina ensonga sing for a reason bamama baffe baagala okugenda okukyakalako naye kati akyakalirwa kikookoonyo gwosobola okutwala maamawo agenda alabe kookoonyo kakati ate abaana bawagira kookoonyo ba primary ba siniya okuyingira omutwalo naye kenyini tagulaba naye ngaekiyimba akyagala era bakiyitawo mu kkubo bwe baba kuba drive ku kkubo buli muntu azina naye obuzibu bamugambe nti jangu oyingira olaba endongo teri ajja kuyingira kati omwaka bwe gutyo ne gutuyita mu ngalo nti abayimbi bonna abazze era twaligenda okutandika 2023 ng'era bastrugglinga nga ba upcoming nga bwe twali mu covid
nti abalenzi nebatukuba ennyimba awo naye bwe twava mu covid era bwe bali mubakyali gwe njagala olabe kati kankuwa ekyokulabirako ekinasembayo ku mboozi eyo tulina shows eza Christmas Boxing Day 31st ne 1st ezikoledde abantu ssente ezireese abantu njagala ogende nga weetegereza posters genda otunye ku posta y'ekavumba Moze gye yatadde ekavumba okufuna abantu kwabaddeko Eddy Kenzo Shiba Palaso nga kuliko Geoffrey Utaya ne Irene Namatovu nga kuliko Hassan Ndugga Mathias Walukagga olaba posta eyo jangu ogende tolina olengera bazabaza genda ku Forest Park ebuloba babadde abantu kumpi emitwalo ngeegi posta kwabaddeko ki Misa Kisemakula Rema King Saha Maureen Nantume Carol Nantongo Sofia Nantongo bano ba Simon Roko nga nabo bali awo kibijjigiri era ekipande kyekimu kyekyali ku kalenda nga kirina abantu Hajaruna Mbiru abantu emitwalo egi esatu genda otuuke entebe ku zi LB Kibaani era ojja genda okusanga Shiba Rema Chris Evans Gravity ng'ekipande kyekyo era okimanyi nti abalenzi abo bajja ne bayimba ku shows ezimu ng'ezo n'okimanyi tebalangiddwa bajja tewali abalanga ng'ate be balina ennyimba era bwe batuuka ne bagwa ku shooyo enseefa kubanga kawabire kiwaatule era bebekulu yagamba ti ndooza mulabye n'abayimbi alaba tutayagala kubabuulira naye nga mwabo mulimu bwe tulaba betugamba nti balina ennyimba ez'amaanyi ndozo kitegedde ninga tebabateka ku kipande ninga bajja ne bayimba nti ennyimba nnungi tuzikkiriza naye tezireeta bantu kuva waka tezireeta abantu kuva luddawa waka kujja kulaba kukola okwo nno okusoomoozebwa if we are to lift up this industry of ours tutandike okukola ennyimba ezisunda abantu okubajja ewaka okubaleeta okufunamu ssente otherwise bwe tusigala mu trend eyo industry yonna yakusaanawo eggwawo bwe tusigala waawo bwe tutyo ejjagenda nga yakasayija yamayo mbw economy kumbe kyategeeza nti bwebuuka egwa mu nnyanja otegera ekintu ekyo so eyo industry twagala nnyo congratulatinga n'okwebaza omwana mulenzi Levikson flaga ya gospel agiwaniridde bulungi akoze bulungi nnyo Levikson okukwata abantu n'obateeka ekkololo yalawanga Namboole buli muntu n'alowooza byakusaaga Namboole n'atuuka ekiseera sebo ne mami mwebaze ko yakola omulimu gw'amaanyi mamiani mami Desire yamukolamu omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga ateera mu layini okuba nga akola ebintu byonna ate nno kiyinza n'okuba nga kyekimu ku bintu ebyali bigenda okwonoona show y'omwana oyo ekyo nkikubuulira era don't think people are very much happy wadde nga Levikson taliwo okusanyusa bantu alina kubeera bulamu bwe simanyi mazima gakirimu oba bafumbo oba si bafumbo oba baagalana oba tebaagalana naye nga kyekimu ku bintu ebyali bitandise okwennyisa emitima gy'abantu nga balabanga minzaani mu myaka etabalansinga balabanga omwana omuto balabanga maama w'omwana ate buli bajjukira ebikolwa by'emabega nga omukyala nga tebaleeta design ne baleeta akatambi ne baleeta Levikson ne baleeta ebifaananyi nga tebikwatagana naye nga Levikson njagala okumwebalizaako Katonda okumusaasira okukola show eri successful kololo si mmere kololo mubuuze bapasita abagendayo bakubuulire pressure n'entunuusa ezibakubiraawo kololo mubuuze buli muyimbi yali ayagadde okumutunulako kololo abaddengawo nga ne NRM yennyini okufunawo abantu ekozesa bibaasi n'ebasomba okuva ekotido mpaka kololo era ne bisigala nga kololo tajjudde kati omuyimbi okuvayo naga nti jangu okuyingira emitwalo 2 ekyo kintu kirala era twagala okwebaza ennyo Levikson nti at least gospel fraternity agiwaniridde wingi eyo etambudde bulungi mu kaseera ng'omusumba Wilson Bugembe ali more into church ne works z'ekkanisa kuba Bugembe ndooza ng'oggyeko oluyimba Katonda w'abanaku tayimbye nnyo Levikson ayimbye nnyo
mu gospel olurimba luyaddamu olw'abaana abalenzi samba luyitaani lwerwo olwagundi buno obulenzi bwajja manyi byebyo mwami Bugembe pastor Bugembe abadde awo nga agalinnyamu gookya bwagajjamu ekigere ne Reviction n'atuulirawo ddala n'aziba ekituli ekyo n'aleetako ne ku challenge eyatuwoomera ey'okuzuukiza Mickey Wine ne bakola oluyimba Guno Omwaaka ebikutte bite oluyimba olukoze obulungi ennyo mu gospel neeno ne lucrossinga ne lujja tuwadde tulina ennyimba ntono nnyo ezicrossinga abatali balokola okuzaagala naye alabika nga Reviction tukusabira ekisa ekyo kikutambulireko ne mu mwaka 2023 to me personally mu gospel fraternity abakyala sirabawo bakyala tebakoze bulungi abakyala benafuya balema okubaako ebintu bye basomera ku mukyala Judith Babirye balema okubaako ebintu bye basomera ku bakyala abasooka okuyimba nti abakyala bagenda okukiraba nga kiringa amaanyi agateekebwamu amangi ge batayinza ngera bwolaba ne music ow'ensi nti ojja kusanga nti abakyala okujjako ng'aliko management ey'amaanyi era abakyala tebakoze nnyo abali bokka buli mukyala alina gwogenda okusongako Winnie Nwaji akoze w'amaanyi lwa Swangs ojja kulaba Shiba nga akoze lwa nsonga alina management ekola obulungi Carol Nantongo ojja kumulaba oliwa nga zikola lwa nsonga alina management etatuula ku talent ye naye abakyala abasigadde lutalo alina abamubumbirira tukole kino tukole kiri tukole ngamba ku bakyala naye ojja kusanga abakyala abatalina management era tebakoze mu mwaka kati effect eyo teri kuba bokka nga waliwo omwana nnuma Lydia Jasmine kati bwe kituuka ate ku bakyala abayimbi ba gospel bo kifiira ddala nti eyo haso agamaanyi genda ku CBS genda ku Sapiensia noonya Salt noonya gundi bakube genda ku TV egindi noonya abamawulire kola yakabadi duka mu concert eno genda mu concert eri nti ajja n'abeera nga wagamaanyi ne speed tagisobola omukyala omulokole kati ogenda okumaliriza nga kibabuutikidde and yet it is the way to go era nabadde musanyufu waliwo mukwano gwange omukyala bamuyita Simon Mirembe Simon Mirembe yanoonyezaako nanga Simon please oli walinnya Simon Mirembe yayimba nti mukama byakolera abanene nali manyi mukama byakolera binene baba banene yamugamba oyina root opener manyi waliwo mubavuga abakungu kino tuyita fungua barabara oyine motoka yesooka neggulawo eyo root opener kakati ne Simon Mirembe oyina root opener nali manyi oluyimba luggulawo enzigi kati bwe lumala okuggulawo ekibuuzo kiri nti gwe n'ogobereza ki kati awo ye challenge yokka weebadde era musure 2023 namulabyeko ng'atandise okukola ebituufu Simon Mirembe ayinza okubeera omukyala omuzibu ennyo mu gospel wadde ng'alabika ng'omukyala akuze naye amusure nti agenda kukikola n'abakyala basigadde mwenna mukomeewokko muyimbe Rena Price muyimbi mulungi muvubuka mu gospel akola nakati waliyo eyo abakyala mu gospel butakyawulirako ddala bajjuli meme baani mbanoonya sibalabirako ddala naye tuzuukuke tukomyewo endongo gospel music abantu bamwagala kubanga kikulaga nti bamwagala ba David Lutalo bavaayo eri ne baziyimba ziyesu nizija ne zikola eno ne baddirayo eri mu mboona najja nabakuba yeeno akayimba Misa Kisemakula najja nabakuba yeeno bwagamba neyeddirayo mu nkuba ajja olina abakasukamu awo akayimba ye naafunye nayisaamu omutwe neyeddirayo mu kikaali kye so baba batusoomooza batuchallenginga ntegeeza abayimbi ba gospel tuzuukuke tukole ebituufu omukisa weeguli 2023 tusobola okuba nga tutambula bulungi 2023 muyingira omuyimbi bano abajja nga nasobola okukimeekinga okukikwataganya okukikwasaganya obulungi nti omwaka ogujja naye abeeremu abo abayimbi ababedde gutuyinza okukezega nti naye kati akikoze ayinza kukola atya akendeeza omudomo ayongere ku ndongo abantu tebakyayagala mudomo abantu baagala ndongo abaana bakikoze omuvubuka bamuyita Yaledi
ya Eddy yajja n'ayimba music n'amuteekawo era abadde akola ki akola bulungi nfuna mama biri ready kituufu naye lindako katono tumale okusavinga bakama baffe bano bwe tubatanga tulyoka tulya bakama baffe tubeetondedde olwaka akayiseebu ya Eddy okitegeera jangu yimbira abantu va mu kwogera kino va mu kwekwasa kiri tonoonya mawulire gwe teekawo endongo amawulire gakunoonye onfuna bulungi naye gwe oli bw'olyesitula okugenda mu mawulire fe abamawulire tunoonyayo naffe kitutunda nze nzija ne TV yange nga nina abantu miliyoni 5 nina okuyiiyaayo ekintu kyonna ekisasamaza abantu bange abo nsigale nga bandaba kati bwompita mba nja kufoosinga okole kyenjagala naye singa mbeera nga nze nkoze endongo nemba nga TV yekunoonya kitegeeza ogenda kwogera byoyagala ye logiki yokka eriwo bw'oyita munnamawulire nti jangu bwajja kukozesa byayagala nga munnamawulire so nga ate singa okola ebituufu munnamawulire nakubira nakubuuza nti Simon oliwa kitegeeza ogenda kuba ne freedom ekola byokola ki byoyagala mbalinya nga tumaliriza mbalinya nkubuuzeeyo ku Shiba Kalungi akatakola ka Spice Diana mukaisi gwenyizo gatta waawo katukolere kwabo babiri Winnie Nwaji Winnie Nwaji thank you so much madde mwerabida badde wakubaako abayimbi basatu abo ani gwowe ekyomwaka guno omwaka guno ekituufu kiri nti omuwala gwe bayita Spice Diana akoze nnyo 2022 Spice Diana akoze nnyo manyi Spice Diana azze mu bulamu obutandika empolampola nga jafuna challenge kakazi katuba kajerega Spice Diana alina obulamu bufanagana obwa Kenzo abantu babanga abamukkiriza nabanga batamukkiriza naye ate nga yaliwo okitegeera balabanga atalina talent y'amaanyi naye ate nga gwowuliriza so alina obulamu obwo obw'omukisa manyi omuntu yenna obw'omukisa omukisa tegubeeranko straight nti osanga enzigi zonna nzigule bwe ziti omukisa omutuufu ogenda owaganya ogenda oyitamu bwoti so Spice Diana ataddewo ennyimba nnyingi nnyo akoze performances nnyingi nnyo era musuubira show ye ya 13 January egenda kubeera y'amaanyi nnyo yandisinga shows nga bulijjo from Mayanja aka Mr.